kitwagenda kutiisa nese mukule Ssaabasajja Kabaka muganda wange alabika mu kitundu wano asobola ensonga ziri ssatu olwaleero. Okusookera ddala kwe kumwebaza byonna bye yatuyisaamu n'okusoomooza okw'enjawulo bwe yatuyisaamu. Bannaffe bangi bali wano banyumya buli omu anyumya olutabaalo. Tuli mu Maziga Enkono north eno naye nga bwe kiri ewalala, naye ate tukyalina obulamu. Muganda waffe mutabani waffe bamukubirawo amasasi. Essasi eryo lyensuubira nti abasajja baali bazze kumalawo bumazi, naye Mukama mulungi nti nkyali mulamu. Byonna bye twayitamu mu kalulu buli omu abinyumya lulwe. Seeka atugambye twayita mu tanuulu, olwafuluma tanuulu ate nenyingira empisi kakati nenfuma amanyo g'empisi. Ate Mukama mulungi bwe batulangira, nakyo tulina okukibalizaako Mukama Katonda n'okusabira baganda baffe abakyayita mu kusoomooza okwenjawulo, abali mu makomera, abaafa tutamanyi gye bali, netwongera okubasabira buli bbanga. Buli kimu Mwami Museveni kifuuze threat, mwenna mukimanyi bulungi. Sebo n'olunaku lw'eggulo DPC yataddeko akazitowa. Biki bye mugenda okukolaawo? Mugenda kukola ng'ebyabadde e Lubaga. DPC okimanyi buli mwaka wano nteekawo essaala okusaba buli mu kisiibo. Mukama mulungi nti bamaze ne bagamba nti okusaba kukole ki, tugende mu maaso, naye nga babadde baagala kukulinnyamu. Naye ebitwongera maanyi basebo ne bannyabo nkimanyi babatiisatiisa ennaku zino bagamba buli omu bagenda mukya tagenda kulayira. Bagumya ekintu kimu, ebintu byala engeri gye bitambulamu ngenda okuyitalo maaso ga Mukama Katonda. Ngambye maaso ga Mukama Katonda kibule twamusalako omutwe. Ne bw'ayaaca n'atya mbabuulira bakyatambula. Kakati mwe mulowooza kyangu nnyo kubanga obadde wakaba mu kalulu. Wali embalala wabadde abeera kati kyangaala basenkuseewo. Kakasa mwali nakabago neoyo agenda tundawo kati n'ekitangala eky'olubeera kimwakire aterekere mirembe. Amin. Tulina obulumi ate nga tukyamubanja ekyo tekimala ne baanadduka ne baanagenda ewalala yonna tujja mulwanyisaayo abantu baffe. Sobola okukkiriza wanjoleyo abantu